busuruba katonda w'amaanyi katonda wa kisa kakati nsaba abatulaba n'abatuuliriza ozibirizemu amaaso otunuulire emirambo y'abaana abo nga babo omwana gw'oyagala ennyo ntute ku ssomero nga wuwo kati omulambo gw'otunuulira nga sigwa oli gwalabye ng'akaaba nga wuwo awo ojja okulaba. You see, it's difficult to feel it. Kino kikangawa ukiwulira wala naye nga tekikutuuseeko. It's too heavy. It's too heavy. Kati bye biri mu Uganda. Now, biseera bya Kalekeyuura. Yes. Gozo Kalekeyuura somanyi oba omumanyi? Dino ali Kashagam. Mumanyi yali mukwano. Ye yali akulira ebyobufuzi eby'amagye ga Museveni. Yes. Ekyo kimu. Ekyokubiri ate nga ye personal assistant we ku by'amagye. Ekyokusatu nga yakulira poliisi ya Uganda. Now, pozitangazamu byonna ebifuto yabina mulundi gumu. Yasooka n'abeera kamisa n'afuuka biki n'alyoka basembayo nga IGP. Bonna bigatta luwombo. Kakati that Kalekeyuura is a criminal. Is on trial. Inspector General of Police is on trial. Naye nga ali ku trial ne kati ekyali ku musango ate ng'emisango egyo related to subversion kwagala kugyoga subversion emanyi kubula kw'emmundu oba material. Kakati mu biseera bye ekikulu nnyo waliwo omusajja nga bamuyita Sobi. Sobi mujjukira Sobi. Kati nga Sobi ayina ekibinja kyakulira ye Sobi n'ekibinja kye bayita press conference bayita ab'amawulire. Kati gwe w'amawulire ojja kutubuulira ani abayita bozo seraba ab'amawulire esimple Rwomushana abayita to come for a press conference ne mujja. Does it make sense? Simple Sobi nga mbalete mummanyi mbalete mumugoberera n'ayita press conference mu Kisenyi mwena ne mujja waba walwa abayise naye temutubuulira because you are the enemies. You the media sometimes ensi yamu mugiryamu olukwe ate toyina kuwogera nti yatuyise. The one who addresses is the one having the news. Naye maani buulidde ensi naye fine ono Sobi is the one who is addressing us, but ayatuyise is Minister Rwomushana wa internal affairs maybe wa security waki ekyo kankirekera kakati Sobi ne banne ne bagamba kakati leero Christmas eno gye mugendamu tubawaddeyo ka holiday tetugenda kubatematema tetugenda kubabba tetugenda kubanyaga we are not going to rape you tubawaddeko ki ka break akalembereza. Now bwaddamu press conference endala live Kalekeyuura Inspector General of Police n'alagira n'ayumbula ekikozi kibakwate force nebalumba yabakwata live nga bali ku press conference simanyi oba ojjukira. Kati wano ku street neyewa mukito okwewaana na jubilatinga najaganya kujaganya era mbakutte tebasolayo. And you addressed amawulire gammwe, I think it was CBS broke that news. Sobi teyasolayo. Kalekeyuura asolayo. Yamalayo ne weeks teyafuna bail, but Sobi teyakola ki? Sobi teyasolayo because waliwo yalagira
mumuti and he is there. Now ati kyenebuuza a rebel force o designing intelligence oyite mu patrol z'amagye gayina helicopter gunships gayina ki naye nga kyolumba abaana b'essomero beebase a rebel force ofunemu ki? To cause pain. I don't know. The government. I don't know. Nti bota ufunemu, because you see bino ebimu okubi manyi mu Uganda ano okugiwangala mu n'ogibeeramu bulungi wetaakwa musiru bino kuba mujega si bino bireka so those are the questions we should be asking. So why would a rebel force eyagala okugyawo government kukola ekyo ekinaavaamu publicity egimalawo? Emalawo ki? Rebel outfit? Yes, eggwawo. Efaayo Why not? ku publicity. Nti NRA eri Luweero ekole ekyo ekivaamu publicity egimalawo. Why? I'm not saying gina answer, but twala nebuuza, unfortunately nebuuza nga njogera, ndowooza nga njogera. Now kulwaki oli yasala omutwe gw'omwana n'aguleeta ku parliament ng'ekirabo fuokadaga? Because you see bona baana lwakuba nti bali 40 but bw'ogenda ogatta omutwe gw'ojjeeno n'oli gwe basaze naye weeraana. Why would someone of all things n'osala omutwe gw'omwana n'ogusala bulungi nnyo n'oguteeka n'ogurapping kirabo kyakadaga negujja ku parliament? Because this mind is the same as the other mind. Now ekyokwokya abaana b'omu district y'Omukono Kisoga n'okwokya bano abaana ekibigatta walimu omuzungu. Abaana baayokebwa Mukono n'ab'e Kasese. Yes.